po jako akawuwo. Omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu mu Uganda guwerako nga kati disitulikiti eziwera 15 mu Uganda kumpi ku bantu abawangalirayo ebitundu 3 ku 100 banoonyi ba bubudamu. N'olunaku olw'eggulo bannansi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'embeera okuddugala mu ggwanga lyabwe olw'olutalo obwanga bwaboolekeza Uganda ewali ekisiikirize ekirungi eri ababundabunda. Waze n'abaana baabwe bose naagera abaana banje bose nari ndyeka n'undi yarapfuye. Bunagana is relatively calm. This is evidenced by the people, our asylum seekers who entered the country yesterday and they stayed a night within Bunagana Town Council and now are moving back. Wabula bano abajjidde mbibinja olunaku olw'eggulo ate olunaku olwaleero bakubye enkyukiro okuddayo ewaabwe oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda mu ggwanga eryo okakasa nti abayeekera ababadde bagezaako okutabangula emirembe baafumuddwa. Even themselves they can fear for their security, and it is actually the duty of other organizations to allow them, but you can see they are packed along the... N'omwogezi wa poliisi ya kuno mu bitundu eby'ekigezi eri Matte akakasiza kino era n'ategeeza nga bwe batakyayinza kukuumira kuno bannansi ba Congo ng'ate n'ewaabwe olutalo olw'abajjeeyo lumaze okulinyibwa ku nfeete. Obwire kubweyagenzere kwiranya mwebazo ngo abaserikale b'ihanga lya Congo bashubire bayegarurize emyanya ebire yatwirwe ababazi. Aho tukugambira ngo rukumu kureba abantu nibagarukayo turi mu meeting abantu n'abatahibito babuseri batugambira ngo buri kimwe kirije kiri mu nteko nabwo ikintu cyo kureba abantu nibagaruka wabo. Abasinga ku bannansi ba Congo abazze kuno babadde bakyala n'abaana era nga abamu ku abo betwogeddeko nabo baliko be batubuulidde. Iyo kuntuuza yo muri Chanzu iwawe ni Chanzu ikire kuno n'ebijeri no bari kusubirayo kugira cyo koyaje kukamba none niba byashize bitashize ndamizi ariko gwisegeti yanze kuri habarimu nagiye kumva numva amasasu gatangiye guturuka haruguru none hagurutse nakura abanje nakuye abanje kugira abantu twamanje twisha mu kagina nyine. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS Television.